Yes, oli ku YouTube channel ya Esther Potebo njagala okwanirizaako olunaku olwaleero kwebaza okubanga wa subscribinga ku YouTube channel yaffe. Atanaba ku subscribinga kusaba busabi sooka o subscribinge oberenga otwegaseeko mu butongole. Akubuuzako simulala ndagira Esther Potebo era nga nkwanirizako ku show y'olunaku olwaleero. Ali ku kamera ye Lawrence era nga Lawrence omusanga mu Wado Pictures kati nno bano abobo ino omukolo gwambaga birthday bajja kubeera nga bakuba ebifaananyi eby'omulembe ate era Lawrence ojja kumusanga mu Lawrence Furniture bw'oba oyagala entebe emmeeza dining table n'ebintu ebirala bingi furniture yenna gw'oyagala mu nnyumba yo bajja kubeera nga bamukola ne mu business yo bajja kubeera nga bamukolako bulungi era nenjagala okutegeeza ku bannaffe abanina bridals ojja kubasanga konge lukuli munnange omugole oyagala onekane ku mukolo gwo abantu bangi baba disappointinze ku mikolo abanina bridals tebagenda kubeera nga munnange bakudisappointinga oyagala kwambala gomesi ng'omugole oyagala kwambala mushanana oyagala kwambala traditional wear ey'abanyankole bannaffe abanina bridals bajja kubeera nga bakwambaza bulungi ate nga ne makeup bamukolako ow'abagole abanina bridals balina gomesi nga bwe nkugambye ez'abagole balina ez'abametroni balina gomesi ez'ababuuza ate ne babeera ne gomesi ez'amuntu ssekinnoomu n'ogenda ku mukolo gwa munno nga tomuswaziza balina emishanana njogera ku mishanana egy'abanyarwanda egy'abagole egy'abametron egy'omuntu ssekinnoomu n'egy'ababuuza ate era balina traditional wear ey'abanyankole nga y'abagole ne babeera n'ey'abametron muntu ssekinnoomu kw'ossa n'ababuuza be bannaffe abanina bridals ogenda kubeera ng'obakubirako ku nooti 7 nooti 6 84 93 mobili wopati bannaffe abanina bridals ate nga teweerabira bannaffe aba Lawrence Furniture ku furniture ow'omunyumba n'owa business ate era bw'oba oyagala ekifaananyi eky'omulembe ku mbaga ku mikolo gyo weekwata bannaffe aba Wado Pictures. Otyo kiki tugenda okwogerako olunaku olwaleero tuli mu kunyiigira omuntu wanyiigira omuntu yakunyiigira ali mu kulaba vidiyo eno wali onyiigiddeko omuntu njogera n'essaawa zino muyinza okuba nga temukyayogera wamunyiigira teweetaaga na kumulabako omuwalana ate oyinza n'okuba nga waliwo eyakunyiigira ng'akuwalana teyeetaaga kulaba nako kyetugenda okubeera nga twogerako munnange ffenna tunyiiza abalala ate era naffe ne batunyiiza naye waliwo ebintu bye tukola nga batunyiizizza oba nga tulina be tunyiigidde nga mwana wattu tukisussizza nnyo tuyise we twandikomye newankubadde ng'onyiigidde omuntu nga waliwo ebintu ebimu by'otalina kukola nga biswaza nga binyiiza okitegeera bye twagala twogereko olunaku olwayo tetuwagira kunyiigira muntu kubanga ne Bayibuli egamba okusonyiwa esonyiwa munno ffenna tusobya ate naffe ne batusobyako okitegeera oba ne tubaako abantu abatunyiiza naye mu mbeera zonna kyetaaga osonyiwe ate naawe abanyigidde munno obeerenga omusonyiwa kale ekyo kye tugenda okubeera nga tunyumyako olunaku olwaleero bannange newankubadde onyigidde omuntu kansookera mu relationship tubeera mu relationship boyfriend we naakunyiiza oba girlfriend we naakunyiiza niwabaawo ebintu ebimu bye tukola nga omwagalwa waakunyiizizza nga bambi oba okisussizza newankubadde kansooka eri abaana ab'obuwala newankubadde boyfriend waakunyiiziza oyinza okuba nga omukwatidde mu bwenzi osanze bimesagi ng'ali mu kunyumya n'abawala obadde omanyi gwe wekaweka omuwala gw'alina okitegeera n'obeera disappointed oggwamu amaanyi olw'engeri gy'aba akuyisizaamu naye newankubadde boyfriend waakunyiizizza okwonoona ebintu bye omwasizza TV ye oba radio ye oyasizza essimu ye mwana wattu oba okisussizza newe yandibadde agenda kusonyiwa ayinza obutakusonyiwa okitegeera ekyo ayinza okuba nga akyekwasa n'okwekwasa tiyanyononodde essimu obusungu ensonyi ziri eri ate n'azifuulamu busungu n'atandika kwekwasa akantu kano newankubadde boyfriend waakunyiizizza
okumwononera ebintu bye yagula ne ssente oyinza n'okuba nga tewateekako wadde n'ekikumi oba okisussizza. Ngenze ku baana ab'obulenzi newankubadde girlfriend waakunyiizizza naye okugamba nti kati kanfuneyo omuwala omulala kamukyawe olw'okuba nga akunyiizizza kintu kyekyo temusasobola kubeera nga mugonjoola awo oba okisussizza. Tuzze ku mirimu. Oyinza okuba munnange nga mukozi munno gw'olina obuyinza osobola okwogera n'abeera ng'agobebwa. Naye newankubadde mukozi munno akunyiizizza okubeera ng'omulemesa ku kalimu ako abambi kajjamu ssente okuba ng'aweerera abaana asasula renti yeebeezaawo oba okisussizza oba olimba newankubadde omuntu oyo akunyiizizza naye okumulemesa ku mulimu ne woba gwe wagumufunira oba okisussizza. Bane waliwo abantu oluusi abayinza okuba nga banyiize ne bakola ebintu nga basusse bakisussizza bayise we bandikomye. Yesu onyiize naye ng'oyiseewo. Kye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero. Njagala nsooke nfune mukwano gwange ono asooka atubuulire alina ensonga ye gye nsaba obeere nga owuliriza olunaku olwaleero. Wangi Newankubadde Wannyigira Naye tonvumira mwami. Tonvumira mwami. Omwana gwe nakunyumirizaako mugere yasoose yenyama ndikira dda wange message kanga nagisindikira naye bange yagamba kati nze gwabadde alina obigamba nkitegeera kulimba yampasako ate ye neyeerabira nnyo bye nakola nze ate nga nze yali yazalira paati ennene nnyo mu bulamu naye nansindikira bange n'atuvuma ndi bwana temanyisanga mwana mutoyi yasoma tabeera bw'atyo Mabanange tonvumira bba wange nakunyiiza. Kale. Oyo omuwulidde mukwano kaakati nno baafuna butakkaanya ne mukwano gwe naye ate jjukira mukwano gwe yamunyiigira ono yali amulabiridde okumala ebbanga ddene kubanga baali baamugoba ku mulimu. Eyo story nyezo obutagigenda munnyo. Kaakati bafuna obutakkaanya n'ono mukwano gwe omuwala agenda. Bw'agenda boyfriend amuweereza message happy new year. Omuwala yavuma boyfriend wa mukwano gwe bannange newankubadde omuntu wamunyiigira naye ate okuyingizaamu omwagalwa we si kirungi. Ensonga zammwe aba babiri lwaki oba oyingizaamu omwagalwa we alina kye yakukola awo nno oba okisussizza mukwana ate ng'abantu abasinga tulina emize egyo naddala abawala omuntu mwenyigidde na mukwano gwo n'obiyingizaamu omwami we n'obiyingizaamu oba mukwano gwo omulala ensonga muzimalaba babiri naye ate obukyayi bwonna n'obujja ku ono n'obuteeka ne ku mwagalwa we oba n'obuteeka ku boyfriend we n'obuteeka ku musajja we awo nno oba okisussizza mukwano abalina emize bwe gityo mwetereeze. Okay, tukyagenda mu maaso tunokoleyo newankubadde omuntu yakunyiigira naye bw'akola kino ne kino aba akisussizza. Katusooke tuwulire ono. Hello. Wangi Newankubadde Wannyigira naye ate ekituuse mu kunjagaliza okufa osusse. okwagaliza okufa obeera osusse bususi baaba kyenva nkwagala lukwago. weewale kuweereza mukwano weebale kuwuliriza. Ate abantu abasinga tulina emize egyo olw'okubanga omuntu wamunyiigira n'omwagaliza okufa n'otandika kusaba ssaala singa ava mu bulamu bw'ensi eno singa afa gwe Katonda gwe omuteeka ku nsi newankubadde omuntu wamunyiigira tomwagaliza kufa gwamwagaliza n'okufa gwayinza n'omusookayo awo nno oba okisussizza. Yesi mwenyiigira ayina kye yakukola oba oyina kye wamukola naye tomwagaliza kufa si gwe Katonda. Ate abasinga tuyina emize egyo omuntu olw'okubanga temukolagana wamunyiigira mwenyiigira n'otandika kumwagaliza afune bizibu n'otandika kumwagaliza alemefuna mirembe n'omwagaliza okufa oba okisussizza mukwano. Mutusaasireko omuntu oba omunyiigidde yakunyiiza tomwagaliza kufa awo nno twetereeze era twekebere newankubadde wannyiigira naye okubuuza n'otanziramu
oba kisusiza newaddeyo ntutte ebiseera byange nkubuuzizza obutanziramu kinyo obutanziramu newankubadde omuntu wamunyiigira muddemu kale otambule ogende naye ng'omuzzeemu naye n'osirika busirisi ng'atamuwulidde ekyo nno kiba kibi katufune ono ow'okusatu naye atubuulire newankubadde okunyiigira niiso butangambako nti nga kitalo nga nfiiriddwa ng'oba ogenze wala nga okitegedde natinka noola juli nkulinze mu kanyomero kano kale toya nawe dani buule kale bonna bayite kakati munnange omuntu wamunyiigira oba yakunyiiza naye n'afiirwa omuntu oba wa luganda lwe n'okitegeera obutamugambako nga kitalo ng'oba olina omutima omubi ng'oba okisussizza oba osobola n'okumutta sikulimba omuntu ng'afiiriddwa ng'ali mu bulumi ng'okitegedde newankubadde wamunyiigira temukyazibonga temukyakwatagana mwekyawa mwana wattu mukubagize mugambe nga kitalo okitegeera newankubadde kubanga kati ebintu bino omuntu omunyiigira leero ate ne mwesonyiwa naye olowooza kiri eri kirimuvaako nga tewamukubagiza tewamugambako nga kitalo olowooza abaana akyerabira abeera akulaba ng'omuntu omubi ennyo kaakati nno munnange newankubadde omuntu wamunyiigira mugambeko nga kitalo mukubagize okitegeera biri eri obutakkanya bwamwe musooke mu buteeke ebbali bambi omukubagize asobole okubeera nga naye aguma mu mbeera eyo gy'ayitamu okitegedde nno mukwano newoba wamunyiigira mukubagize kaakati nno munnange kankuteereko noono owokuna naye tubeere nga atubuulire newankubadde wanyiigira bannange abantu nga tulina nga tunyiigidde bannaffe oba nga batunyiiziza waliwo ebintu bye tukola oluusi nga si birungi nga biswaza ng'osussizza we wandikomye ne woba mukristaayo ng'omuntu ayinza n'ogamba ono oba agendera ki ku kkanisa ono oba agendera ki ku muzikiti okitegeera ng'okisussizza nga byokola bayibuli ate si byegamba jjukira bayibuli etugamba okusonyiwa okitegedde katufune ono naye abeere nga atubuulira hello newankubadde wanyiigira naye byogenda ng'onjogerayogerako olusirikiranga asirike so sigenda ng'onjogerako ate nga wanyiigira ebyo binzirako ddala waaya kale tweyanziza omuntu nno nga omunyiigidde oba nga akunyiiziza tutera okwogera amafuukuule n'omwogerera kino n'omwogerera kiri bannange omuntu wamunyiigira naye tomwogerera mafuukuule tomumalaako mirembe ekyokumunyiigira kimala tomusonyiye naye osigadde omwogerako n'omwogerera kino n'omwogerera kino gundi n'oyo mulaba yankola kino gundi n'oyo mulaba yankola kino n'oddamu kwogera tomusonyiye temutudde kubigonjola naye osigadde omwogerera amafuukuule ebyo tubikumye newankubadde omuntu omunyiigidde tomwogerera mafuukuule mukwano kyesonyiwe ekyokunyiiga kimala obyesonyiwe oleme kugenda maaso ng'omwonoonera linnya ng'omwonoonera erinnya ng'omwogerako nga we yakola kino nga we yakola ki ffenna tuli bantu tusobya naawe kennyininyini agenda ng'amwogerera amafuukuule osobya olina bye wanyiiza okitegeera naye bo bakuyisa bwe batyo weebale kuwuliriza naye okwononanga ebintu byaye nga siriiwo oba osuse kubanga naawe osobola okuvaawo ne bonona ebyo tinendikazi nga yakunyiigira yajja n'ayonoona ebibyo kale tweyanziza nnyo olunaku naye tubadde twogera ku kunyiigira omuntu newankubadde omuntu wamunyiigira nga ebinokoddwayo waliwo eyayogedde munno tomwagaliza kufa munno tomwogerera mafuukuule munno bingi ebinokoddwayo tomwonoonera bintu okitegeera muyinza kubanga muli awo mu bizinensi muli baneiba omuntu nga oba yakunyiiza n'otandika okubeera ng'omwonoonera ebintu omubbako ebintu bye nedda ekyo nno si kirungi muyinza nakuba nga mupangisa ku mizigo gyekimu naye nga musula ku mizigo gyekimu muli bapangisa oba musula mu kisakate kyekimu omuntu ne waaba yakunyiigira
tomuyisa bubi nnyo, tomwonoonera n'otuuka n'okubeera nga ogamba landiroodi abeere nga amugoba. Obwana bwe tobuyisa bubi, obwana bwe tobukuba, obwana bwe tobuwa butwa, tologa mwana wa muno newankubadde omuntu oyo ba maama w'abaana abo ayinza okuba nga yakunyiiza. Abantu abamu tugenda ate ne tukisussa. Ng'okuloga omwana wa muno, ng'okukuba omwana wa muno, okumuwa obutwa, okitegeera awo oba okisussizza. Awo nno twetereeze omuntu ne bw'aba akunyiizizza atya, tomulemesa mulimu, tomulemesa wasula, tomulemesa wajja 10, toyonoona bulamu bwe, oba okisussizza mukwano. Twetereeze. Yes, batunyiiza ate naffe tulina betunyiiza, naye ate tuleme kisussa. Nsembayo nga nkugamba nti Bayibuli egamba okusonyiwa. Omuntu bw'aba akusobezza, mutuule, mubigonjoole, musobole okubeera nga muddawo. Kiruma nnyo ab'emikwano okubeera nga mwekyawa olw'ebintu bye musobola okubeera nga mutereeza. Mutuule, mubisolovinge, mubeere nga muddiŋŋana, kubanga ffenna Bayibuli etugamba okubeera nga tusonyiwa. Mbadde Esther Portable, kujjukiza subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Abadde ku kamera abadde Lawrence, omusanga mu Wado Pictures, bano bakwata bifaananyi ebyokumikolo birthday n'ebintu ebirala bingi. Ate era omusanga ne mu Lawrence Furniture, bw'oba oyagala furniture ow'omulembe beekwate, bajja kubeera nga bakola ku nsonga eyo bulungi ate osiime. Ensembyayo bannange aba Nina Bridals, bakola ku mikolo, okwambaza omugole, okwambaza ababuuza, okwambaza metroni. Weekwate bannaffe aba Nina Bridals. Beera bulungi, naye teweerabira okusonyiwa eyakusobya, kubanga naawe waliwo gwe wasobya n'abanga akusonyiwa.